ebyewunyisa tebiggwa mu nsi. Oyo bebi gw'olaba bw'atandika okukaaba bw'aba tawulidde ku ddoboozi lya daddi we tasirika. Bw'aba ayagala okwebaka bw'aba tawulidde eddoboozi lya daddi teyeebaka. So kitegeeza maama alina okubeera n'amaloboozi ga daddi mu ssimu. Omwana bw'akaaba n'akaaba nga maama apulenga eddoboozi lya taata we ng'omwana asirika. Oba nga bakubira taata essimu, taata munnange ng'ayogera n'omwana ng'omwana awulira eddoboozi nga kkakkana, waba ayagala kwebaka neyeebaka, bw'aba ng'ate abadde wa kusirika n'asirika. Ebyewunyisa tebiggwa mu nsi. So maama alina okukuuma amaloboozi ga taata mu ssimu. Oba buli mwana lwakaaba maama n'akubira taata essimu. Bannange, omulembe guno gujjudde ebyewunyisa. Kambatereyo omwana oyo mube ng'ate mumulaba. Ngenda kwogerako ne ku mwana omulala abadde afuuse ekivume ku social media. Omwana oyo abadde afuuse ekivume naye bambi omwana yafa. Era bonna abadde batambuza ebifaananyi ebyo balina gye baabijja nga maama w'omwana ataddeyo ebifaananyi by'omwana we ng'agamba rest in peace. Katusooke tulabe ono bebi akabi. Okay, calm down. Let's listen to Dada. Listen. Listen. It's Dada. I want you to come home. We love you, baby. We love you too much. Okay? Calm down. Okay. Go to sleep if you want to go to sleep. Go to bed now. Bedtime. Yeah. Okay? Go to bed, baby. We love you. Daddy's away. I want to see you soon, okay, baby? Okay. I love you, my baby. Mwah. Okay. Let's do it again. Ari, baby. Ndowooza omwewuliriddeko oyo omwana nze mu butuufu natunire ngamba nti taata singa alifuna omulimu we batamukkiriza kubeera ku ssimu kitegeeza omwana alikaabanga mpaka taata lw'alinnyuka ku mulimu. Oba maama alina okukiipinga amaloboozi ga taata mu ssimu ti buli mwana lwakaaba n'opulayinga eddoboozi. Alaba nange omulimu oguli awo. Mbanirizaako mwenna abalabi bange wonna wosinzira okuba nti olaba videozi zange okola kya muwendo nnyo era kyamaanyi nsiimira nnyo nnyini ddala. Ego wenna ng'ate olayikinga n'okomentinga n'osheyalinga kinzizaamu amaanyi kubanga kiyambako okuba nti video etambula ate ne kiyambako ne channel yange okuba nti ekula. Okola kyamaanyi. Katwogereko ku mwana ono. Ebifaananyi badde bitambula ku social media nga tubikozesa nga kivume. Abayipostinga nga baseka bongerako ebigambo bingi. Omwana ng'afuuse kivume ku social media, abadde ku Facebook, abadde ku TikTok, abadde ku social media ez'enjawulo. Naye omwana ono ebifaananyi bino baabijja ku Instagram. Bwe mbaseerabidde yali Instagram oba Telegram oba Twitter gye bajja ebifaananyi bino. Maama w'omwana ono yali nga apostinze n'ateekako rest in peace. Munnange omwana oyo yafa. Bambi abakyala si kirungi kupositinganga baana baffe nga twakabazaala. Bambi si kirungi. Abantu ab'edda omwana bwe yazaalibwanga baamukwekanga nga tewali alina kumulabako mpaka nga ekirira kivuddeko. Naye ensangi zino omuntu olusuula omwana bw'ati ku ttaka n'amuzaala ebifaananyi ne bitandikirawo ne biruma ku intaneti zonna. Waliwo ensonga lwaki abantu ab'edda baakwekanga omwana ono mpaka ng'amaze okuvaako ekirira. Singa tuddayo mu nnono ziri ez'edda abaana baffe ne tubeera nga tetubateeka mu public mpaka nga bamaze okuvaako ekirira ate kyalibadde kirungi nnyo. So bamikwano bambi omukyala yenna ng'oli lubuto, omukyala yenna ng'osuubira okuzaala temuteeka baana mu kamera. Bambi abaana mubattira future. Let me tell you this nti waliwo abantu abalaba mu future z'abantu mu maaso. Osobola okupostinga omwana wo n'alaba ng'omwana w'oyo alina future entangaavu. Ekifaananyi kyokka kimumala okukwata destiny y'omwana wo n'agibba. Ebyo bintu simanyi ba mubimanyi nti gye biri.
oli asobola okukwata ekifaananyi ky'omwana wo n'amubbako destiny yonna. So bamekwano twegendereze nnyo abaana bano tetubaleetaleeta nnyo mu kamera naddala nga bakyali bawere. Wabanga olina omuntu yenna akusinga ku myaka osobola omubuuza nti lwaki abantu ab'edda omwana baamukwekanga nga tewali alina kumulabako mpaka ng'avuddeko ekirira, ajja kunnyonnyola lwaki. Waliwo ebintu bye beewala, abaana abo bakolebwa nnyo ebintu nga bakyali ba bebi. So twegendereze nnyo bamekwano. Ate kambaagaliza olunaku olulungi, tusinkane mu vidiyo eziddako. Wonna w'osinzira okuba nti olaba vidiyo zange okola kya muwendo nnyo nnyini ddala, era nsaba Mukama Katonda abampeera ennyo omukisa, buli omu akuwe Mukama ky'oyaayaanira abe nga akikumpeera. Kyekyokka kyenyiza okukugamba, musibe bulungi, musule bulungi, wonna w'owangaalira okuba nti olaba vidiyo zange. Bye bye.